nze njagala tuyimbe twebaze Katonda atuwadde obulamu yeebale abooluganda abalungi bangi walumbe yabatwala tebalina misango naye Mungu we yagera ffe tumuwaki okutukuma bambi atuli balamu era ne tweyagala lwaki Mukama tuleseewo mu bangi waliwo ensonga atulwaniridde ne tuwangula balabe waliwo ensonga lwaki Mukama tusukkulumisa ku balala waliwo ensonga eyo nange kwenyimirira muwane haleluya osanidde yakuwa ompita munye yali solyo tolaberera obutedesa sewamangula Televu tukomye wali ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu programu ya feno muwanguzi yetawanika kigambo kimu kyemmanyi Bible esomesa egamba nti Katonda asaasira gwakoze eki gwasaasidde naawe oyinza okubeera awo ng'oli mu kunoonya Katonda naye nga tonnamutegeera essaala zo tezikola ki teziyitamu naye nga ye omwagala omanye ekyomirembe ekyokubiri 7:14 njadusoma kaawo gye bujja tweyongereyo mu maaso mukwano ntuuse eno Kampala ali ku 24 ntandise okukola ntukiddewa anti wange ntuzeeko waka bansindikiddeko ku busente ngezeeko obukojja abagize olonze n'abaana gamba biwanva awo abaana nfunye wembateekeyo sister wange nga nvumye biki okulokoka n'osiriwala sente ne zikugwako zaali zikumazeeko ekikolimo kyonna kyonna kyali kikugenzeeko nga wena abantu bakutadde mu layini y'abantu osiriwadde n'olokoka bimazeewo sente zo nga wali mu ddaala ly'abantu bannaye bye batanvuma nga tebiriiyo kubanga ate nenfuna obuzibu sente zange zifaano nabo budde bugenzi jja binyonyola engeri gye byabeerawo zifa mu ngeri ate yakulokoka kulokokera ndoza mu bantu bannange kaakati awo kugamba nga buli muntu akolimira nze kaakati asigalizaako ku baana nzireyo kulaba abaana bali batya babawumudde aŋŋamba situla abaana twala kikase nafuna nyumba wembeera koze bitya abaana mbasitudde mbatoto bakojja naŋŋamba teeka abaana mwana wange ojja kuddamu okola ssente ngumanya oli mukozi ojja kuddamu enkyabo bakoogerera bajja kuseke baleke gwe buteeka abaana ogende nenzija Kampala nenjiya nenkola Kampala okutuukira mu mulimu ntukira wa anti wange anti nsanga batunda amata jukira ali wa grade ndala natuka n'ekiseera nenkola holoseero nafuna sente nzifa nga bivudde ku nsonga eyo kolokokera ndowooza bwebityo okulokoka watuuka kyakino yingiramu ebyo kale nebikyama sente zange nezigwawo kale famire nenyiga nnyo ne bagamba sente zazikugyeko buli kivume ekyo nekyanga wonna buli muntu ayogera ku mulodi buli muntu ayogera ku muwala amanya okukola okusinga n'abasoma naye kati niweesiruwaza banaye kati ajokera abantu ba famire nze nasembayo kulokoka ku luno bagamba nze nasooka nze naleeta ekisiraani ky'obulokole ewaka nze bannange naye nga ate mpulira Katonda gwe nakwatako sinza muleka ne bwemba nga nzirika mufiiramu nina kufa nga mubuuza ng'ayogera nange yampa ekirabo nga njogera naye buli kantu mba njogera naye buli kadde naye awo ate nali muto nga bw'ayogera sitegeera kyayogedde ebyo ebiseera okutuuka ku ddaala eryo lyonna naye okutereera okumanya nti ayogedde nange mala kwawukana ku bantu bali naye wadde nali sinabavaako njawukanyeeko nabo tandise kumunoonya nzekka natandika okuŋŋamba nti bali bantu naye nze nkwagala najjetanga ekiroto nendaba nga yeesazze naŋŋamba nampita erinnya naŋŋamba nkwagala naŋŋamba okumanya nkwagala abayite bangi abalondemu batono oli mu balondemu bane nga abijja biŋŋamba nga mu kirooto mubuliwo nga mulaba nga
nga nesemeza nangamba toyina kijja kutuuka nga siri naawe nja kubeera naawe mpaka era mubaligenda mugulu mwoli banenga ngamba ebintu bingi Yesu yandaga omukwano nze sikirabanga nako bannange olwamuleeteranga mu kifaananyi kye ng'ajjanga bwali yajjanga nga bwe bamutulaganga bwe bati mukatuliki ne kati yajjanga nga ndabanga muntu nenga muzungu ng'ali mugundi mu kanzu najja bwati nampita nangamba nti mubayite bangi n'abalonde mu batono nangamba nkwagala nnyo bali baana b'abantu naye nze nkwagala nangamba mu balonde mera mu bende pane yangamba ngebigambo nange nensikanga ngamboba ninga nzikira nabiruuse ninga nsobola okweroza ate nga nabadi mu nabanga mbulumi bungi ali najja nabingamba nnyo kakati wano mu 12 yabitambuza ntuke wano 2025 funya abantu olunkoze ndesa abaana bange mfunye kunzemuzezeyo nebagamba ayo talwawa ayo amanya okukolaganga oyo mudaje kambe kajja kubazeemu biki kati abaana mbalese batandise okusoma tubaddewo kakati ke njagala okwogerako kesagala kubukako wadde njagala byanguyiriza wano mfunye nzizeewo nabise bulungi bannange kati nzizeemu eri pressure y'abasajja y'abasajja batandise okukwana nekisukako omuntu ngajjanga kusimbirawo emmotoka gane emmotoka satoziraba londa kwemu kasitonzikiriza mutunulya nga mugamanyi Yesu gwe nasenga singa obu mmotoka nawe nga wegaseeko n'abalala katagatako kiri nga mpulira njagala kati wagenda okulokokera ekintu kiri ekyokukyawa abaami n'obusungu kyo kyasigalira ddala entwaze emyaka nga kyaddala kikyali kyamaanyi nga kisufu ngera mukama ngamba gwe sikwenako obuzibu bulala kujjako obusungu ng'ekyo nga nkirekawo nga mmanyi obusungu ate buggwawo kaliwo omuntu abeera nga talina busungu manyi kya butonde nga nkirekawo era mu bintu ebyanduyisa mu busibe busungu kati nga ntuuka nga nfunanga ekirooto ng'omutajja nga ngamba kati ebyo by'osaba osaba mirimu kumukisa biki ng'oba tosabidde musajja sijja kusumulula tongenda kufuna ssente najja nanjigiriza nangamba mudda nakugamba kujjukira alinga nakalokoka yatuma omuntu najja nangamba yagala omulimu gw'omanya bino nabiri mu kanisa yange bino naye mudda ojja kufumbira ne mugawulira nno byaleese ebyo mukama yabikugambye nagamba mukama ye yantumye muwala naddayo nze bwatyo bwe yangambye ne mugamba byonna mbadde mbiwuliza naye ate ekyo kibyonoonye nagamba bwatyo bwe yantumye kati ebyaleetera n'obutakwata birala ate ekyo kyekyasigala mu bwongo nengamba munze ndifumbirwa wayogera bumanyiko muwala nagamba nze bwatyo bwe yantumye nagenda kati nentambula bwe natuuka eno omukyala ndeese mutundu 2.5 mwesanga waawo omukyala yali mukono gwange baawe yayitange wange nga nkwana agenda ngaakweka emmotoka ewantu ate nabo bayina dayali kakati ngajja ngakomawo ne boda omwami ajja nga ngamba mukazi gwe mbuli ekyoyagala ku nsi abalamu banayogeranga ebigambo nga mutunuulira ate nga mukwano gwo omukyala yali tanaba mukwano gwange nga mbuza neiba wange naye oyo omwami alabika nga ategeera naye kati ki ekimujjanga kumuleetanga n'okunkwana nagamba nno nja kulaga mukazi we mukazi mulungi mufaanagana ningamba bana yaloga abasajja nenja kivuma lumu kikakase ekyo kanze mulokole nabafumanga ate lumu nende otanga omuntu angamba todanga mukuvuma abantu ate todanga mukubalimba nabagamba nga nina omwami bantye nga manyi n'okuteeka kwempeta nze ndi mufumbo omusajja omusiru singa tumulaba sajja omusiru bwati nakwata omukazi atunulwa bwati namuteeka mukaddayale abakusuubiza nonsi nagulu kyangu zinjakanga nankuwa ennyumba enansana nkuwa ebino buli nasaka okuli erinnya enansana nenabeeranga wenalete nkuwa ebino kwemmotoka emmotoka ogira akasookeza okunzaala banenga boogera beesoma kakakyala nekangamba kebateranga okutuma kaneiba kangamba nonkubulire anti nkubulire nti omanyi waliwo abantu abagula amateewo nga tebalina gye bagatwala nti ate lwaki ngatukali nga bagayiwa nti olimba nti ye ng'abantu banene naye nga banoonya bwe boogera naawe kati nga bajja beeguza amata kuba kyotunda nga bagenda ali nga bagayiwa naawe olimba nti nga tebanyona amata gabipagano gakusena nga wabwe tayinza gatuusa naye nga abadde agala alina afune watandikira yagana mpa yali tabiri mpa yali tanya nga nze ntunda ndowooza mukisa kumi baliko birala nemugamba naye wakimanyi oti naga ate nze gubatuma nze gubatuma olusi basooka kuntuma nemba nga ntya lumu yajja nangambula soda zino zenyo gwe nemugana oli mukazi ojja kwesasula nagamba asya nze bandaba singa nagenda dda
Ningamba ekiki nagamba gwe tomanyi nakyoyagala kingambe kigambe kino mugamba tegeezeza ki anti nkulayira tomanyi kyoyagala kuba n'abasajja bajja ne bajja ne MP n'olemu okulonda mu bwali mbulokole osiruwala simanyi nakumanya nemugaa kyenjagala nkimanyi nvaako olwo obulokozi bocha eno mutundu wojjawo y'okukusomesa olina kye wakwasa mutundu bwe najja nakwasa naye kino ekintu ekyobusungu ekyandiko kyali kizito ate nga nze si kizito ya saakitwalako nga nsonga naye simanyi nti wali omutabire nga talina busungu naawe ninga obwange busufu maama nga busufu butabuka ndoluvannyuma nate nga bwe namala obuyiga bulungi nga ntandika kubiyita kitambo nga ngoba gutambo gwe nga mpulira gutambo nga nzijukira gye guva nga era amanyiyo nga amanyiye wajjajja zala taata nanga obusungu kati awo mpatewo kati abasajja bana akantu ako kabana mbanjagala nnyo kagamba basingo gamba waliwo abayagenda nalowooza nti oba olusabira endowooza tena namukwana nagamba ndowooza nga bajja olunaku nga bajja 12 naye nga temuli mutuufu jjukira n'omukama atenda okunyigiza obbasabira naye nga bonna mbalaba bafumbo beereeta bafumbo kati oyo omukazi okumufuna ndeete wano omukyalo oli andaga oyo omusajja yajjanga ajja n'emmotoka apakinga kwayogerako bwati kyokka jjukira alina ddayali naye bebwe wenakizuulira nti wama bagagulanga ne bagayiwa kati naye alina ddayali ate najja ewange natuuka nalaba nga tebikola nagane mukazi gula kirunzikira ninjogera naawe twanga ni musajja wa bbeeyi kumba ava mu lulyo lwa ssente nenze ebyokubiŋŋamba obanga agudde eddalo nkulitonera bwenti nemuga kato kikyotegeeza ssente zo ze ndyako ssebo okunyirirako ntenda ndyaku ssente zo kale ddamu omanyiri ze ndi mulokole tokitegeerangako abali betulina mu nnyumba balokole banange kati lumu omukyala nangamba nno nja kulaga mukyalawo namugamba kwe nanga nja mukulaga kyala kyayitangawo bulijjo ng'olusijja na mutundu olwo ekirungi nga kinyira nakyo nga kikola mu ddayali kati olumu najja namuyita babayita bamunywa mata omukyala no yali muganda n'omusajja oyo kakati namugamba nanja namugamba nti najja namubwemwebuza akamumalizi gyabali kale mukwane nanzitira eriiso nemwesembereza mpola nemugamba mukama yebaze asanyukira buli kyoli mulokole bannange biki natandika buli lwaze ng'ayitira wange nga tunyumi nangamba nokanakanje muvumira omusajja nga gye yeereesa akomewo olwana akomawo n'emmotoka nagikweka gyagikweka bamupakinga oba wana akomawo ne piki nemuga atoda muku fayansi kalewo fayina agenda mukuwa olugi nemugamba weeyita wa kitiibwa nabanye nga tokumya ekitiibwa kyo nemuganze sizunga nabizu bukolobala musajja nagamba olumu no yansanga nagala nakuntomera yali agenda kuntomera akyusa bwati emmotoka nagamba antonera nakira bwati nagamba obulwo usaanidde kuntomera nabagambanga bawange ye Yesu mwena abasingeze emmotoka gyazingulira nga mbaddamu ngamba abagamba yobona yolokoka bikibe n'abagwa eddalu kakati omusajja oyo mukyala yandeeta n'emutundwe omukyala w'oyo omwami kati emutundwe ate bwe najja nentandika okukikuba nemanya nga eno enkwana gye bankwana musi ya bulijjo nemanya embijja emabega engeri gye baatwesibangako n'embijja erengamba nedda si bulungi wabula waaliwo ekintu nentandika obikuba nembikuba nebigaana kati olumu bali bagenda kwekubirewa nga amasasi musajja aneesibako nga mmejja ayina emmundu bulijjo ajja giwunzika bwati ku mmeeza n'agamba n'omuwala mwamukwana bubi temwamulaga kwagala naye mulogo kwagala bifo nga tonaba mugamba kintu kyonna n'omutwala ebbanga omulaga okwagala ajja kutuuka akkirize n'aneesibako ng'ate abiddira mu nze buli wajja ateekawo emmundu ye n'atuulawo n'anyumya n'agenda bakuba ekisaagala musajja ng'amutya ng'amanyi ono era ajja kunzita nga ntya okumuvuma ani mu mutukuvu yangamba tuddangamu kubavuma kuba oli mulokole ate tuddangamu kubalimba nti oli mufumbo neŋŋamba ate awo bajja kunjooga nnyo mukama naawe kyonkoze nedda bajja kunjooga nnyo nene ŋŋamba kankikole kakati oyo omusajja aba atudde waka aze ne munne nedda waze n'omulala ate kati bize mu luuto emu omulala naye musirikale yewa Wembule aza apaakinza akubye eŋŋombe ntwalayo amata lita 2 n'emigaati tavudde mu mmotoka leero ono andaba atudde wali enkeera najja ne bagira mu ssaawa zezimu najja nga avugana najja n'azinga emmotoka mu maaso ge
nakola bwati namugamba olala nja kukuba emundu kuddamu kujja kunkwanira omukazi nono watunula bwati mu motoka yenga neyone yebase kugundi awo namanya nti bitawusi kati nebitambudde mbeera mutundu ensaba nsiiba olwo bw'otuuka wano obusibe bweweezuulako nemanya nti kino ekintu ekyokunkwana si bulungi naki waliwo ekintu nenkirowooza okuva emabega babiyigiriza wano kakati nengenda ku lusozi olwo waliwo omulala ye nga naye talina ssente naye nga ye agamba nti ayagala kuyimirira mu position yonna gye njagala yakufumbirwa mpeta yakunkolera mbaga bikoze biti ebyo talinawo mulala kati nga yaraba mutuufu naye mukama najja nangamba nti siyoyo nako nabirota mu kiroto nga neba sekusanga munaveri musange nangamba neda siyoyo nengamba ha nene mugamba tugende olokoke nalokoka naye nga nkimanyi sijja mukkiriza mukama yaganye nalokokera nakwatirayo nakati muloko kino ekyokubanga oddamu omutima ogukomyawo obulamu bwo mu maka okwagala oba omwami oba obufumbo olwo bw'ojja emutundu ne bakusomesa ne bansomesa kati mukama natandika okumpooninga nga nangamba otasabira bufumbo siina kantu konna ne school fees togenda zifuna kakati nga olwo ntekayo nnyo omutima bwe ntekayo omutima kati ngajja nga mbikulira obusibe bwandiko kati nsose ngenze ku lusozi ngambye mukama mu baami bano kirabika temunabeera mu wange kuba sinnamulaba naye nkooye ebino ebintu guno oguntu njagala leero gukomewo namala ennaku 3 nga kyekintutte ogukwanibwa ne mukama njagala bikome kati mukama nangamba nti ddayo nangamba kati okuva n'olwaliiro beera ng'oyambala sikaati ezikomaano wansi ku bigere nga nina entumbu ennene ng'ate enjeru wayambalanga butya nayambala nga bulijjo ng'abalala nga bwolaba nyambadde ne wansi nsiko naye nga entumbu yange yakkirira nnyo ojja giraba kale yakkanyo neetuuka wansi bweti ng'ebeera nnene nga njeru kakati nga ne bw'oba okomeza wano bwoti ng'era ebeeraga ng'ate ebeera brown nnyo kakati omuntu kufuna ngamba kati obeera nga oyambala biwanvu byokka kati nga mbyambala kati namala nasigaa nga ndaba bajja ninga naye nzijjaako ono kati bano abamanyi bo nga bifaananyi bali mu bwongo nangamba baana akava ku lusozi nemugane mukama njagala kikumi wano mpulira nkikooye nga 3 bonna bantaddeko akazitto ate bajja lumu kugamba ano bagala kwekuba amasasi ono yeefula mbwalowooza mbu mwenda mulaga ye waffe mukama amala okungamba nti siyoyo yadde abadde ngaekutaliwo ebifaanyizo alokosa akoze buli kyonna kakati nengamba mukama nyamba mbikooye mpulira mpuye pressure eno siryanko ku ssente ya muntu omanyi ndyazompadde bwe mbasi zifunye mukama nebaka lwaki mbeera ku pressure eno ng'ate oli katonda kakati bwe nadda waka ekyo kyangambye nkikoze maze okikola nengenda netuukayo lwali wakutaano ne mukwano gwange najja nangamba tugende mu overnight tujja ewa pastor Jamada kati wa pastor Jamada tutuka mu overnight nga oyo musajja ajja asanga ndi mukugalawo nga twakeereye sawa nga zigenda mu 6 agamba mulagawo nemugamba tugenda kusaba nga bulijjo naga naye mukazi gwe njagala kulaba ebintu by'oba ogendamu ekiro kana akalenzi kato toyinza kaagala nga wagaana fe abasajja bategeera njagala tugende mbawerekere natutuuza mu motoka ye n'atutwala nemugamba tugende kumbe lero lunaku mukama lwagenda okunzijjako ekintu ekyo tutuukayo tusanga omuliro gwakutte esaala ziri mu kkuba abantu bali bajjudde buli wamu basaba baogera ennimi nagamba ojja mu bino nti gw'omukazi afaanana bw'atyo ne mugamba wulira noono nagamba fuluma emmotoka yange nenjifuluma ne mugamba waluddewo okutugulirawo ne tufuluma n'akalenzi ne tudduka ne tutandikirawo essaala enkeera najja nagamba madamu nti wange onsonyiwe budde bwe bwenyonoonyi ne mugamba butya mbadde nga mbeera no nga nkola si tolina budde bwange bwoyonoonyi nagamba nedda nkusumbuye nnyo nali simanyi nti wasiriwola kutuuka kweri eddaala nsonyiwa nkumaze nandagana njire kaadi nandagana agamba olaba nti bulijjo okimanyi bulungi nti ndi mejja ne mugamba nkimanyi kyobola sikuvumangako nagamba kituufu nsizaamu ekitiibwa naye mbadde nga mmanyi nti gye bulijjo olirowooza
naye okusiriwala kuwasiriwala tojja kukyuka nkulabye nangamba weeraba siriddamu kuyitawo siriddamu wadde n'okusanga yali anterawo emmotoka ya bulungi raba bwe nakkiriza okumuzaalira omwana ng'emmotoka eyo yakuntambuzanga yakwevuga nga yayina endala bbiri nangamba nkutadde siriddamu kusumbuwa siriddamu bulijjo mbadde nga nzija n'osiba feesi wena ndaba nga butuufu otidde kunvuma biki naye nkutadde nengamba eggulu lyawulidde nva ku lusozi kakati nentereera bali abalala bonna eggulu neryera kati oyo omukazi bwe twakwatagana n'oyo omwami ye ne mufula wa mukwano yandeeta emutundu nentandika okusaba jjukira wenzijjukiridde ebyo byokugenda ku lusozi kukola kwejjaku ebyo nga buli kintu nsaba ndabe ekino naye obusungu ne busigala eva nga mukama ndaga obusungu n'obusungu bwannemerako maama Rose bwe tuba tusabira ekintu kino ekyo omukazi ng'ali eyo ng'akwanibwa n'abaana kibabaako ne ku masomero ne kibatuukako tusaba n'omukama akwambaze ekitiibwa ekyo bwe kyakuvaako nabali ne bagenda ekitiibwa ekyo watandika okukirabanga abantu batandika okulaba ng'omuntu ow'ekitiibwa nga teri asobola kuddamu kuŋŋamba ebigambo bane nembeerawo nga ndi ngaali mu nsi yanzekka nga ntambula nengenda yonna kujjako ye Sudan natandika okukola ye Sudan lwe baali yali akintabukidde naye nga kirabika okusaba kali kukendedde era abasirikale bangoba ku booda nemba nga sisobola kukiryalinga motoka yange ngera nagitekako omuntu mulala nze nentambuza ebigere nebuzaabuza naye saafumitiriza ngambe nti kanzereyo mu kusaba era olala olugendo olulala simanyi oba naalusobola odutuukako obudde n'abufuna tugende ku kyamaka naye ng'ekitiibwa mukama yakikola ki namulaba bannange nakinyambaza saadamu kulaba manyira saadamu nentandika okutambula ng'omuntu nga nkola byange nenindirira Katonda natandika okugamba gasabira omwami nensaba mukama ng'ayogera nange mukama ng'ayogera kamu ku kamu buli kanaku nga nze nga sijja kulimba nti bino mu Bayibuli nasomanga bino buli lunaku mukama ayogeranga nange buli kigambo buli keera kusabira kino keera osabire kino kakati okusumululwa okw'ekintu ekyo sagala bukubukako pastor nali mu kusaba n'okusiba kwa nnaku 5 nali nkumaliza n'engamba oba nkumalirewa omwana n'angamba wa pastor jamana tulinayo okusaba kwa Lwokutaano kabanga oba mu mwezi ne byekwataganya n'engendayo twali tuli mu kusaba bwe tutya ekiro amaanyi ne gankwata ne ganvuga ne gankuba ekigo wansi mba nekubye wansi bwenti nga sikyawulira nindaba nga ekisajja kibadde kituddenga ku mutwe gwange kiina akatebe kano ke batulako nga bafumba ketudde bwe kati ku mutwe kikatudde waggulu kizinze bwe kitya amagulu kyafubutukako bwe kiti ne kiyita mu bbanga ngaawo wali tewali ddirisa nendaba nga kigwereddayo wo ensisimuka nenvaayo mukama nangamba nkusumuludde mu kyali kitta abasajja bo kyali kitta abasajja nakikolebwa bukolebwa gabwe nakimanya wadde nali sinalokoka kyali kintu nga bakinyambaza mukama alina amaanyi omanyi ag'amaziga nago mukwano nakuleggulo nabadde n'omukyala babadde mu meeting ya mwana we banaatera okumaliriza embaga etuuka omusajja n'afa kwegamba ekyo kyovula bamba atandika okustaginga ne batandika okugenda ku makuba bamba malaya abo boolaba baba n'agantu nadduka eyo n'agawaayi sikyali muntu waliwo wotuuka n'olyanga tokyali muntu mukama nga yakusaasira n'olyoka osanga muntu nakatone maama negwa mumalayo nze njukira omukazi yandoga ntoke ku accident eno yatalanga n'angamba mu Katonda mwamuwaaki abanyarwanda Katonda mwamuwaaki n'abawa obulungi n'abawa okukola sente ne mugagawala nga muli baana bato mwe bawa amagezi abaana mwe bagenda kusomera bakulembera naye mugamba ono bamuyita Yesu ate tasosola mu mawanga talere twalenze tombulya bya Yesu nze gyali musamize ne mugamba byebyo nno naye tolowooza mbuno naye nagamba nedda kati ne mukuzaalibwa Yesu yamanya era n'abazoka mwe balungi mwe bagezi mwe n'okwata n'oba ne ssente ng'oli mwala muto bwoti naye mugamba yo nno ogwo Yesu nga wamwesozi naawe wasobola okikufa nagamba twaleere nze sinza nabbi kola biki naye Katonda yansumulula mu kintu ekyo akati bwamala nangamba tusabire omwami kyokka n'ebitwala emyaka pastor n'enkoowa ekigambo ky'obufumbo mukama n'ayogera namba mukama oyogedde nnyo singa kale obadde toyogera naye n'oyogera jjo n'oyogera luddako naye ng'omwami talabika naye kye neewuunyiza Katonda zaali 2:5 nandaga omusajja nkirooto
nandaga omusajja nangamba naye lwendiyogera nebona nensenguka mu kifo ekyo era omusajja saamwagala nentabukaatabuka nnyo nengamba nedda musikama saasabanga nnyo wa ssente naye nga nze njagala omusajja ansingako emyaka nga njagala saagala bintu byakugamba nti ate biki naye ate byebiseera nga ndaba muvubuka nengamba nedda naye nga yena yandiko yali kubalala bawala bato balala nga nange nentabuka nenga mukama bw'abayoyo mbivuddemu sijja kuddamu bisabira kama nakisalayo teyaddamu kumundaga yangambangambaga kati nenzijjanga wano ku lusozi ne pastor basingo naye uba mubasingo naye kyangobayo olumu pastor yagamba nti mukama yagambye mbu talina muntu gwe yali talaze ku mwami we mbu naye mubagaana nengamba ekitegeeza Katonda tamanyi kubanze tamundaganga kirina kyerabidde nengamba kati siriddayo mubasingo kuba Katonda tamanyi nenva mu ku lusozi nengamba already mbadde enswala nze nanga nkuze siriddayo malala bakomyewo ngamba siriddayo kubanga bwaba yagamba fene atulaga nga tenze tandaganga nze nali mpulira nga tandaganga nkajjukira juzi nga amukomezaawo mu kirooto immediately namuleeta olwo wakoyera ngo ine emyaka emeka nako okukoowa ebyaddala nenga asiriddamu bisabira bwendi birota nja bisazaamu wayiseewo ewiiki ndowooza mbeka namuleeta nagenda nentula nembalamu nengamba 2019 mpezeza emyaka 2 mu bulokole olunaku lwe nalokoka wayitawo ennaku 2 nalisindika omuntu ndikuwa omwami buli kanaku ndoota bufumbo ndoota mbaga ndoota wololo ndoota bino ndoota kwanjula ndoota bijire ngamba naye mukama nedda olabika si yeggwe bwe ndiddamu okukiroota nga nze nsazaamu nga nze nkuba nga nze njokya ngoyo n'emessage erijjiramu yonna nja kubanga ngisazaamu kati ndoota ng'omuntu andera bwati ku kisenge essaawa nakola bwati obutikitiki nengamba kale babadde wabulayo butikitiki embaga etuuke ate gwe bw'obikooye nenga naye nedda mukama nkooye mpulira nga natandika omwoyo nga gunnumba eno gye newase nenga nebiki bye neereetereza ebyo mukama ansaasidde mate nsimbi amaka gange abaana bange olwono bamaze obbatikira mu January deka bali abaana bange ababiri basomye Katonda abadde nange nsabidde abaana nsibye ebyo byonna byevulungula nzeno abaana bange basomye babatikidde nkoze graduation party obulamu butambula obulala butambula mukyala Rozi kankomewo Kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa abakina 8-7 awamu n'abo abajja okusabira wano Mutundwe Christian Fellowship Church. Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa mwokka oba okuyita ku mukutu ogwa radio. Twongera okutangaaza nti Mutundwe terina tabi oba ba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, naye tulina amakanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga beetongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe. Twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba rediyo yaffe naye nga beenoonyeza byabwe n'ekirango kikomyawo.